Weewaawo ntendeza Kristo nebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyawadde ggwe wamu nange okuba nga tukyasobola okwatulira ddala ti Yesu ye Mukama. Nga bulijjo amannya Mazima Kenneth era nga nebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyawadde ggwe famire yo wamu ate era n'eŋŋanda zo. Musiima nnyo olw'obulamu bwo, musiima nnyo olwa emirimu gyo ate n'okuba nga akuganyiza okuba nga okyalina obwesige mu ebyo ebyawandiikibwa. Olunaku olwo tugenda kuba nga tweyongereyo n'essomo lyaffe eryokusatu mu kitabo kino eky'Abefeso essuula eyokusatu olunyiriri olw'omusanvu. Essuula eyokusatu olunyiriri olw'omusanvu nga twagala okuba nga tutunuulira kye tuyita omuweereza n'okuyitibwa kwe okw'ekisa. Omuweereza n'okuyitibwa kwe okw'ekisa. So tujja tandika n'ekitundu ekisooka olunaku olwaleero bw'anaabakkiriza ate tujja kuba nga tukola n'ekitundu ekyokubiri mu lunyiriri olw'omunaana. So ngenda tandika nga nkusomera olunyiriri luno olw'omusanvu otegeere ddala obukulu obw'ensonga, naye ndowooza kinaakola amakulu nga ntandikidde ddala n'olwokusatu. Egamba bwe nategeezebwa ekyama mu kubikkulirwa nga bwe nawandiika edda mu bigambo ebitono ebiyinza okubategeeza bwe mubisoma, okumanya kwange mu kyama kya Kristo Yesu olwokutaano, ekitaategeezebwa mu mirembe egy'edda abaana ab'abantu, nga kaakano bwe kibikkuliddwa abatume be abatukuvu ne bannabbi mu mwoyo. Olw'omukaaga, ab'amawanga okubeera abasikira awamu era ab'omubiri ogumu, abassa ekimu eyasuubizibwa era abaasuubizibwa era abassa ekimu ekyasuubizibwa mu Yesu Kristo olw'enjiri olw'omusanvu, gye nafuukira omuweereza waayo nga ekirabo eky'ekisa kya Katonda bwe kiri kye naweebwa ng'okukola okw'amaanyi ge bwe kuli. Gye nafuukira omuweereza waayo nga ekirabo eky'ekisa kya Katonda bwe kiri kye naweebwa ng'okukola okw'amaanyi ge bwe kuli. So kati bw'oba otunudde olunyiriri luno olw'omusanvu olugamba nti gye nafuukira omuweereza waayo nga ekirabo eky'ekisa kya Katonda bwe kiri kye naweebwa ng'okukola okw'amaanyi ge bwe kuli, y'ensonga enkulu gye njagala tubeere nga genda maaso n'okuba nga tukwasaganya. Nakugamba nti mu masomo ag'enjawulo nti tetuyina ngeri yonna gye tusobola kwogera ku nsonga yonna ey'ebyo ebyawandiikibwa awatali sooka kubisoma. So okutegeera okw'ensonga yonna kuyina kubeera nga kwesigamye kubeera nga tutegeera ekyawandiikibwa kigamba kitya. So era n'olunaku olwaleero tugenda kweyongererayo ddala nga tutunuulira ettundutundu lyaffe lino eddene eryogera ku kye tuyita ekyama eky'enjiri ebikkuliddwa, nga bwe twalaba mu kusoma kwaffe okwasembayo nti Katonda ayina ekyama kye yali yakweka mu biro biri ebikadde, era naye nga yalina akaseera akatuufu ekyo ekyali kyakwekebwa bwe yali agenda okubeera nga akimanyisa abatume be wamu ne bannabbi. Era twalabira ddala bulungi nti Pawulo ali omu ku abo abatume abaaweebwa omukisa ogw'okutegeera ebyo ebyali byakwekebwa edda, era ekyenkizo kyalina nti yaweebwa omukisa ogw'okuba nga alangirira obubaka buno obw'ekyama eri abo abayitibwa bannagwanga. Era ng'ekyama kino kye ky'okubeera nti kaakano bannagwanga nabo basika wamu ate era ba nnyumba y'emu era ba mubiri gumu ate era bagabana mu bisuubizo oba mu kisuubizo ekyo mu Kristo Yesu okuyita mu njiri. So leero nga tuzimbira okwo ku nsonga eyo yennyini, twagala tutunule luno olunyiriri olw'omusanvu olugamba nti gye nafuukira omuweereza. Gye nafuukira omuweereza. Kati kyolina okuba ng'otegeera nti olw'omusanvu lutandikira ku lw'omukaaga we lwakoma. Olw'omukaaga bwe lugamba nti ab'amawanga okubeera abasikira ewamu era ab'omubiri gumu era abassa ekimu ekyasuubizibwa mu Kristo olw'enjiri gye nafuukira. Tulina otandika nga tutegeera ddala nti bwe twogera ku njiri tutegeeza ki? Ekigambo kino kye kiyitibwa enjiri kye kigambo kye kimu eky'Oluyunaani kye tuyita euangelion, ekitegeeza amawulire amalungi agakwata ku ekyo
Katonda kye yatukolera. Bw'oba osomye Baluumi 1:16 Pawulo alagira ddala nti enjiri eya Kristo yali temukwasa nsonyi kubanga yalaga nti mu yo mwe muli amaanyi ga Katonda agaleeta obulokozi eri Abayudaaya eri n'abo ab'amawanga. So enjiri kitegeeza mawulire malungi. Bwe tuba nga twogera ku mawulire amalungi tuba tulina n'okuba nga tutegeera nti owali amawulire amalungi kiba kitegeeza ddala nti ekisookera ddala amawulire amalungi nga tegannabaawo wabeerawo amawulire amabi. Tetulina bwetaavu bwonna bwa kwagala mawulire malungi ng'ate tewaliiwo kintu kyonna kitukanga. So ekitegeeza nti amawulire amalungi gajja oluvannyuma olw'okuba nti waliwo amawulire agaali amabi, mu kuba nti gwe nange twali tugwanira okuba nga tulaba obusungu bwa Katonda. Ffenna twalina okubonaabona obusungu bwa Katonda, twalina okuba nga tusaanyizibwawo ng'oba tuteekebwa wansi olw'obusungu bwa Katonda, kubanga Baluumi 3:23 etegeeza nti ffenna twayonoona ne tulema okutuuka ku kitiibwa kya Katonda. Okwo nga kwotadde Baluumi 6:23 egamba nti empeera y'ekibi kwe kufa. So abantu bonna abava mu Adamu baali wansi w'amawulire mabi, naye abantu bonna abali mu Kristo Yesu bali wansi w'amawulire amalungi. Era omuntu yenna ng'akyali mu Adamu mawulire mabi ge gannyonnyola obulamu bwe kubanga talina bulamu, naye amawulire amalungi gasangibwa mu njiri eya Kristo Yesu. Toyina bw'ogamba nti nze njagala enjiri ng'ate okyawa nannyini njiri, oyo ayitibwa Kristo Yesu, kubanga okuyita mu njiri ye gwe nange tuweebwa emirembe ne Katonda. Jjukira bulungi nti bwe twogerera ku njiri eno gye tugamba nti ge mawulire malungi kubanga waliwo omuntu eyagenda maaso n'okuba nga yeetika ekibonerezo kyaffe eky'ebibi. Peetero 3:18 tulaga nti omutuukirivu yabonaabona ku lw'abo abatali batuukirivu. Era ky'olina okuba nga ofunira ddala mu bulambulufu obw'ensonga kye kino nti buli kyonna Kitaffe kye yateesa okuba nga agaba eri ensi eno yakiteeka mu mwana we Yesu Kristo. Era bw'osoma Abakolisaayo 2:2 paka 3 lukulagira ddala nti mu Kristo mwe mukwekeddwa, mwe muli obugagga, mwe mukwekeddwa obugagga bwonna obw'amagezi n'okumanya. Era omuntu ayina Kristo Yesu abeera ayina ebisuubizo byonna ebya Kitaffe. Kwa Abakolinso 2:2 etulagira ddala nti ebisuubizo bya Katonda byonna biriweewaawo era amiina mu Kristo Yesu. Naye kikulu nnyo ate era okuba nga tutegeera nti newankubadde ebisuubizo bya Katonda byonna birina weewaawo ne amiina mu Kristo Yesu, naye bigenda mu maaso n'okuba nga birangirirwa okuyita mu ekyo kye tuyita enjiri. Nti newankubadde tulabye bulungi nti Katonda yalina okuteesa kwe yali yateesa edda, ng'okuteesa kuno kwali kwakwekebwa abantu ab'emirembe egy'edda, naye mu kaseera ako ye ke yalonda okuba nga amanyisa ensi n'abikkula ekyo kyali yakwekedda gaali mawulire malungi nnyo, naye amawulire gano amalungi gaali tegasobola kutuuka ku bantu mu ngeri yonna okuggyako nga gabuuliddwa mu ekyo kye tuyita enjiri. So owatali njiri tewandibaddewo muntu yenna eyanditegedde okuteesa kwa Katonda gye tuli. Teri muntu yenna watali kubuulira kwa njiri okulangira Katonda kye yateesa otukole, okulangira Katonda kye yatukole okuyita mu Kristo eyaligenze mu maaso n'okuba nga ategeera ensonga ezo, owatali kubuulira okwagana amawulire amalungi. So ffenna tugwanidde okubeera nga tusoma amawulire, tusoma enjiri ng'ate era tugenda mu maaso n'okubuulira enjiri, kubanga ogwanidde okumanya ekyo ky'obuulira. Ogwanidde okumanya ekyo ky'obuulira. So okusoma enjiri n'okugibuulira kitukakatako, kubanga bw'oba togisomye tolina ky'ogenda kubuulira, olina sooka gisoma olwo n'ogenda mu maaso n'ogibuulira. Era kino kye tuliko kiragira ddala obukulu obw'enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo, nti okuyita mu njiri twanirizibwa eri ebisuubizo byonna ebya Katonda ebiri mu Kristo Yesu. Ate era kikulu nnyo okutegeera nti gano ge tuyita amawulire amalungi agakwata kuba naggwanga okufuuka abasika awamu, okubeera ekitundu ku mubiri era abagabana mu bisuubizo, y'ensonga lwaki Pawulo yafuuka omuweereza. Y'ensonga lwaki Pawulo yafuuka omuweereza. Ekitegeeza nti owataali mawulire malungi gano aga bannaggwanga
okufuuka abasika ewamu wamu n'okubeera ekitundu ku mubiri ate n'okubeera nga bagabana mu bisuubizo ebyo mu Kristo Yesu. Pawulo teyandibadde na buweereza. Ekigambo ekyobuweereza kye kigambo kye tuyita diakonos. Diakonos ekitegeeza omuweereza, ekitegeeza omulindirizi. Nga bw'onaagenda mu restauranti n'osanga bano abakyala oba abaami abaweereza emmere, babeera nga balindiridde ekyo okubeera nga obabuulira ky'oyagala ne bakuweereza. So Pawulo yafuna obuweereza bwe olw'ekyama kino Katonda kye yakwekedda. Y'ensonga lwaki tugamba nti ebyo byonna bye tusobola okugamba nti oba mulimo gw'abatume oba gwe kyonna kyoyinza okuba nga leero gwe mulimo gwo nga guweesa Katonda ekitiibwa, ebintu byo tebigwa bugwi. Katonda mwene yateeseza buli muntu yenna kikyalibeera mu nsi eno. Jjukira bulungi nti owataali kyama kino ekyenjiri oba kye tuyita ekyenjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo, Pawulo teyandibadde gwe tuyita omuweereza. Ensonga lwaki alaga nti kyava alaga mu Roma 7 gye nafuukira omuweereza, nti okuyita mu njiri eno eyali emugambiddwa okubuulira bannagwanga okubeera nga bamanya nti Katonda bw'ati bwe yasiima okubeera nga babeera abasikira ewamu era ababeera ab'omubiri ogumu era okubeera nga bassa kimu mu kyasuubizibwa mu Kristo Yesu olw'enjiri gye nafuukira omuweereza. So wataali kyama kino, wataali njiri ya Mukama waffe Yesu Kristo, Pawulo tiyandibadde na butume. Tusobola n'okibeera nga tukireetera ddala mu ngeri omuntu gy'asobola okuba nga annyonnyokeramu ddala ensonga nti owatali njiri tewandibaddewo kintu kyonna, tewandibaddewo kwogera okugamba nti ono mubuulizi waki wa njiri oba ono muweereza wa njiri. Kakulu nnyo kakubeera nga kategeera nti owataali badde enjiri tewandibadde omuntu yenna gwe tuyita omuweereza. Ffenna tufuna leero abagamba nti tuli baweereza olw'okuba nti waliwo amawulire amalungi ge tugenda mu maaso n'okulangirira. So amawulire ago singa tegaaliwo sandibadde mu buweereza, n'abo bonna abalala tebaali badde mu buweereza, ne Pawulo atulagira ddala teyalibadde mu buweereza. So omuntu atali muweereza ow'enjiri ye muntu oyo atabuulira enjiri ey'amazima eya Kristo Yesu. Omuntu yeeyita atya omuweereza naye nga tamanyi enjiri kye ki, naye ng'ate era tagibuulira. So bantu bangi nnyo leero beeyita ababuulizi ab'enjiri naye nga tebamanyi enjiri kye ki, ate n'ekirala tebagisomye, ate ekirala tebagibuulira. So omubuulizi oba omuntu yenna gwe tuyita omuweereza owannamaddala y'oyo yasoma enjiri, y'oyo agenda mu maaso n'okuba nga agibuulira nga bw'akola ki, nga bwe yagisoma mu byawandiikibwa. So tutegeera ddala nti Pawulo afuna omulimo gwe ogw'okubuulira, ogw'okubeera nga ayitibwa omuweereza olw'okubeera nti waliwo enjiri gye yali aweereddwa okuba nga akola ki, ng'abuulira. Era bwe tunuulidde Bakolinso ekisooka essuula ey'omwenda olunyiriri 14, Pawulo anyweza mu Bakolinso ekisooka 9:14, era ne Mukama waffe bw'atyo yalagira ababuulira enjiri baliisibwenga olw'enjiri. Naye nze sibikozanga ebyo n'ekimu. Pawulo alaga nti okuwandiika kwe ku nsonga eno ey'enjiri n'eddembe ly'alina okuba nga afunaye ng'omubuulizi w'enjiri, mu lw'okuba nti Abakolinso balinamu okusoomooza kwabwe mu mbeera ey'okugaba. Awandiika nga agamba nti mu ngeri yamu nga Mukama waffe we yalagira ababuulira enjiri bagwanidde okulya ku njiri. Naye alaga mu 15 nti naye sikozesezza ddembe lyange oba okuwandiika bino okubeera nga mmwe mubeerako kyonna kye muntegekera, wabula neegomba okufa okusinga okubeera nga nzigibwako eddembe lyange ery'okwenyumiriza. Olw'16 bwe mba mbuulira enjiri tekimpa bbanga lya kwenyumiriza, kubanga omulimo guteekeddwa ku nze, ziba zinsanze nze bwe sibuulira enjiri. So tumanyidde ddala wano nti omulimo Pawulo gwe yafuna gwali mulimo gwa kubuulira enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo, kubanga tutegeera ddala bulungi nti ensonga ey'okuyitibwa kwe mu bulamu buno obw'ensi teyali nsonga ndala yonna
wabula ensonga gye tulabira ddala nti Pawulo okutondebwa kwe Katonda yamuteeseza okubeera nga alina okubuulira enjiri eri abo bonna abayitibwa abanaggwanga. So n'ensonga endala ey'okubiri gy'anyweza alaga wano mu kwandiika mu Befeso 3:7 nga ekirabo eky'ekisa kya Katonda bwe kiri kye naweebwa. Akantu ako nako kakulu ka kutegeera bw'agamba nga ekirabo eky'ekisa kya Katonda bwe kiri kye naweebwa. Ensonga eno lwaki nkulu? Pawulo agenda mu maaso n'okuba nga anyweza ensonga y'emu gy'ali yanywezezza dda mu lunyiriri olwokubiri bw'ayogera ku kya Katonda bwe yagamba abantu ab'e Efeso n'abagamba mu lwokubiri, oba mwawulira obwanika obw'ekisa kya Katonda kye naweebwa eri mmwe. Nti Pawulo yagendera ddala mu maaso n'okusiima n'okunywereza ddala ensonga eno eraga nti obutume bwe yabufuna lwa kisa kya Katonda, nti yafeesi ye ey'okubeera nti yali mutume eri bannaggwanga yajja olw'ekirabo eky'ekisa kya Katonda okubanga abuulira amawulire agagatta Abayudaaya ne bannaggwanga. Era wano mu nnyiriri olw'omusanvu yali addamu ensonga y'emu okulagira ddala nti eno teyali nsonga omuntu gy'asobola okuba ng'agamba nti yakwisaako maaso oba nti yali tegwanidde kubeera nga efiibwako. Pawulo alagira ddala nti kino kyali kimuweereddwa buweebwe nga kirabo. Bwe kiba nga kyali kimuweereddwa buweebwe nga kirabo, yali yeenyumiriza mu nsonga eno ey'okumanya nti talina mulimo gwonna gwe yakola okufuuka omutume owa Mukama waffe Yesu Kristo, wabula Katonda yasaasira musaasire n'amuwa obutume buno bwe yali agenze maaso n'okuba nga afuna. Teyabukolera, teyabusiibira, teyabusigira nsigo ng'abantu leero bwe boogera nti bafunye obuweereza olw'okuba nti balina gwe baasigamu. Teyakola kintu kyonna kiraga nti kyali mu maanyi ge okuba nga afuna obutume buno, era yabweyagaliramu nnyo, yabusiima nnyo Katonda okubeera nga abukuba Abefeso mu maaso ng'abalaga nti nga ekirabo eky'ekisa kya Katonda asonga ku Katonda. Ensonga lwaki Bakolinso ekisooka 15:10 Pawulo alaga nti kyonna kye yali yakiri olw'ekisa kya Katonda, teyakiri lwa nsonga yonna endala, wabula yakiri olw'ekisa kya Katonda. Kitugwanidde nno naffe okutegeera nti tetulinayo kantu konna ke tusobola agamba nti tulina nga Katonda si yayateesa okuba nga akatuwa. Kyonna ky'atateesa tuwa tuba tetusobola ddala kuba nga tukola tutya tukifuna. So ensonga eyo n'aginogaanyiza ddala bulungi nnyo nnyini ddala, era enjogera ye eyawukanira ddala n'abantu leero betulaba basinga abakulembeza ebintu bye baakola okubaako kye baatuukako ne beerabira ti Katonda mwene yaganya byonna ebituukawo mu bulamu obw'ensi, era bwe bataganyiza osobola n'okuteekamu kino, osobola okukola kiri, era ne bigaana. Ensonga lwaki okusinza n'okutenderezebwa gwanidde okubeera eri Katonda waffe yekka. So bw'oba ositunuulidde ate akatundu akasembera ddala mu lunyiriri lw'omusanvu, Pawulo awandiika nga agamba ng'okukola kw'amaanyi ge bwe kuli, nti ensonga eyo nayo nkulu yategeera. Pawulo kyatulaga nti ensonga eno ey'okubeera nti yali mutume, yali muweereza, alaga nti obuweereza bwe tebwajja lwa kirabo kya kisa kya Katonda kyokka, wabula alaga nti n'obusobozi obw'okukola ekyo oba okulaba obuwanguzi mu ekyo Katonda kyali amuyitidde okuba nga akola, agenda ddala mu maaso n'okuba nga atulaga kyajja olw'ekisa kya Katonda, kyajja olw'ekisa kya Katonda. Kubanga tujjukira ddala bulungi Pawulo y'omu yawandiika, bw'oba ojjukira bulungi, n'alaga mu Bakolinso ekisooka essula ey'okusatu olw'omukaaga, bwe yagenda mu maaso n'okuba nga anyweza nti omulimo gwaffe ng'abaweereza, alagira ddala mu lw'omukaaga n'olw'omusanvu nti nze nasimba, Apolo n'agenda mu maaso n'ofukirira, naye Katonda yawa okukula. Ekyo kyonna Pawulo atusongera ku nsonga eraga nti kyonna kyalabanga obuwanguzi, kyonna kyalabanga okubotola mu buweereza bwe, kyonna tasobola kuba nga akibalira ku ye. Obuweereza bwe yabufuna olw'ekirabo eky'ekisa kya Katonda, n'okubotola kwonna kwe yalaba
kwaliwo olw'amaanyi aga Katonda. Olw'omusanvu agenda maaso n'agamba wabula si oyo asimba oba oyo afukirira okube ali ekintu kyonna, wabula oyo Katonda awa okukula. So era ensonga eno anywereza ddala ng'alaga nti omulimo gwa Katonda gutandikibwa Katonda, gumalizibwa Katonda, teri n'omu amuyambako. Era ensonga y'emu gy'alaga mu Bakolinso ekisooka essula ey'okuna olunyiriri okumeka olw'omusanvu. N'anyweza ng'agamba atya? Agamba nti ani alaba ekintu kyonna eky'enjawulo mu mmwe? Kiki kye mwina nga temwakifuna? Bwe muba nga mwakifuna, lwaki mwegulumiza ne muba nga abatakifuna? Era alaga nti ensibuko ya buli kantu konna ke tulina twakafuna bufunyi. Tetulina na kubanga twenyumiriza, tulina kubanga tugulumiza Mukama Katonda waffe. Bw'oba otunuulidde eri Abakolinso mu bbaluwa ey'okubiri gye yabawandiikira, abaali babuusabuusa obutume bwe, ebigambo bya Pawulo bye bino mu lunyiriri lw'12 bw'ati bwayogera. Yagamba nti obubonero obw'ekitume bwakolebwa mu masekkati gammwe n'obugumiikiriza obw'amaanyi, obubonero ebyewuunyisa n'ebikolwa eby'amaanyi. Ensonga yonna Pawulo gy'anyweza wano yakulagira ddala nti eyamuyita olw'ekirabo eky'ekisa kye y'omu yamuwa n'obusobozi okulaba kye tuyita okubotola, kye tuyita obuwanguzi mu mulimu ogwo bwe yali agenze mu maaso n'omuwa. Kino nno kyakuyiga ky'amaanyi eri ffe ffenna Abakristaayo. Oba oli muzimbi, oba oli mubazi, oba oli musomesa, oba oli musawo, omulimu gwonna gw'okola, oba oli maama, oli taata, obusobozi obw'okubaako byonna bye tukola nga Katonda yabitulagira okuba nga tubikola, tubulina obusobozi obwo olwa Katonda. Tetusobola kubanga tukola kintu kyonna okubanga kisanyusa Katonda, nga tukikola okuyita mu maanyi gaffe, ye mwene yalina okubanga akolera mu ffe. Era kikulu nnyo okutegeera nti nange kennyini annyonnyola ekigambo kya Katonda, siyina bwe nsobola kulaba bukulu bwa nsonga mu byawandiikibwa owatali maanyi ga Katonda, owatali maanyi ga Mwoyo Omutukuvu, owatali Katonda kumpa obusobozi okubanga ntunuulira ekyawandiikibwa maaso gange ne gabeera nga galaba ensonga enkulu eyo yagenda maaso n'okuwandiikibwa n'embeera nga njijjayo. Nti ng'era bwe ntunuulidde ekyawandiikibwa kino bwe kigamba nti gye nafuukira omuweereza waayo, okutandika okutuuka ku ddaala eryo nga osobola okumenyaamenya ebintu bino n'omanya nti no ekyo kyakukwatako ng'ekirabo eky'ekisa kya Katonda bwe kiri kye naweebwa, ekyo nakyo n'okiraba nga okukola okw'amaanyi ge bwe kuli. Bino byonna bitwala kubanga omuntu oyambiddwako amaanyi ga Katonda kubanga olabira ddala ensonga, kubanga era waliwo babulizi bannange era abasobola okutuuka ku kyawandiikibwa kye kimu kino ne batalaba kino kye ngenze maaso n'okubanga ndaba, ne bayitawo buyisi ne bagenda. So tewaaliwo kwenyumiriza kwonna, wabula kubeera nga tugenda mu maaso n'okutendeeza Mukama Katonda waffe atuwadde obusobozi obw'okubeera nti ne mu kusomesa kuno twesigama ku ye otuyamba okuba nga tulaba ensonga, tugirayo ddala amakulu ag'ensonga. So nga bulijjo bw'anaaba asiimye tujja kuba nga tutandikira ano nate okuba nga tulaba ekitundu kyaffe ekyokubiri. Nsaba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere eri mmwe mwenna.